He's not at the same level with the president. No. He's at the same level with the Bebe Cools, the Chameleons. He's a musician. He will never stop being a musician. That's why now all the people in the opposition are suffering. Tebakiyita kwolesa busiru ng'abaana ku intaneti bwe bali mu kubanga bavuma Bebe Cool wabula buba butamanya ate abamu okunoonyereza kw'abasawo kulaga nti ono mulwadde nkusaba nno sookulage tugende mpola leero olina by'ogenda okuba ng'osoma obulwadde babuyita Peter Pan syndrome abantu nga Bebe Cool buba babulina naye babeera tebakimanyi era kyekirwadde kimu Kristo ali omu nsi kyagamba omwami omu gwe baali batayana naye mbu akirina ekirwadde ekyo kyekitya ekirwadde ekyo obeera muntu ng'oli musajja mukulu naye nga weeyisanga omwana omuto okategedde bulungi nnyo era obulwadde bubeera ku bantu abatakula mu bwongo bwabwe mu bikolwa byabwe oboolyawo ne mu ndowooza zaabwe. They are suffering because they refuse to accept the truth that they are dealing with an artist. They are not dealing with a politician. They are not dealing with a presidential material. No, they were dealing with an artist who is directly competing with his fellow artists. That's why some of the fans, his musical fans, come up and say, Bebe Cool Kyagulanyi yamuleka da. So it is a musical thing, yamuleka. These are the same people who cannot ask this guy to reason politically or economically. But to them it is about Kyagulanyi yaleka, Bobi Wine yaleka Bebe Cool, Bobi Wine yaleka Chameleon. So in a nutshell, ne Bobi nga jali ayagala ku making sure nti akakasa nti abonna baleka nenga ate kabaka yamukola mulina bwenti. I tell you, in the first 14 days Kyagulanyi was conversing about Bebe Cool on his rallies. Robert Kyagulanyi Ssentamu ensonga ezimusukkulumya ku bano bonna esookera ddala ye muntu yekka mu Africa ayinza okuba akwata kisooka okujjako ng'olina gw'omanyi muteeke mu comment section akyasinza okukola international interviews ez'enjawulo eziri political. Tugende mpola. Ensonga ey'okubiri ayina gavumenti eyiye ey'ekibiina kya National Unity Platform ye mukulembeze ow'oku ntikko ebintu byonna byakoze ebitebe structures ez'enjawulo byonna byeyogerera. Tugende mpola. Ekibiina kiri mu buli wamu mu bitundu by'eggwanga okujjako ng'obadde togobera oba nga toyagala bwagazi mazima ekyo tusobola okukkiriziganya oba tusobola obutakkaanya naye nga amazima gugali nti byonna gye biri. Amaanyi lwaki era still agayina era yasukkuluma n'abasajja bennyini n'abasukkulumako we twogera ye presidential candidate yekka alina abakuumye we ate nga taliyo. Okiwulidde bulungi nnyo ye presidential candidate eyalumbibwa nga ebyaddala n'ensonga n'abakulu bennyini yabalimu okuba nga bannyonnyola eggwanga era ebyaddala eyo nsonga nayo emuteekamu abantu nga Bebe Cool musajja mukulu ye kyamulemye okutegeera nti ebyaddala Katonda abako omuntu gwe yasukkulumya obugagga Bebe Cool bw'alina we are reliably told era na facts weziri nti omukulu gwe alina okuba nga alwanyisa ye Bobi Wine ye muntu yekka omugezi alemezaamu ku Bobi Wine naye nga talina naye kyakola okujjako okufunirako akasente. Era vidiyo bweziti buli wogiraba ogamba omukulu ali ku mulimu naye waliwo ababa tebamanyi betwagala okuba nga tujjukiza ne tunnyonnyola oboolyawo babeere nga bakola ki bategeera omusajja ono lwaki essaawa eno anoonyezebwa naye ng'abamunoonya teboogera nti alina omusango wabula bagamba gwe tukunoonya waliwo amunoonya either nga mufu oba nga mulamu era lwaki omusajja ali ku dduka byonna biraga nti omwami ono w'amaanyi. Bw'ovaayo n'ogamba nti gwe oli ku levo ye wamma ate ensi eyongera okuba nga oba oliawo kwewunya. Tugende mpola n'ekira lwaki bannabyabufuzi baalema okuba nga bakwatagana naye ekisookera ddala baalema okukkiriza nga Bebe Cool balinamu kiri ekirwadde ekyenakunnyonnyodde nti ekirwadde ekyo tekibaganya kukkiriza nti omusajja takyali muyimbi omusajja presidential material ate abantu baamulonda ate nga n'abamu bakakasa nti ye yawangula era kyova olaba n'akavuyo kaaliwo mu kalulu ke lwaki golooza tebayogera obulu buno bwavangawo bwasonga gonna gaali maanyi ga musajja ono nti babakuba nga balina facts nga balina obujulizi nti baamwangula byonna bandibadde babiteeka mu kitangaala ng'ensi ebiraba nti wano baamukuba wabula okumanya byonna biraga tebigatta bulungi byonna basigalawo ebibuuzo ddala lwaki omuntu avaayo n'agamba amusinga amaanyi naye kati awo katukomewo kakati ono omusajja byakusomesa mpola naye omukulu Bebe Cool kasooke mu bwongere omubegere n'omukyala baamubbye naye nsaba owulizemu story nnyo story eno yakwegendereza buli muntu muna Uganda ebiseera si birungi. I have that video in Fort Portal where he had done his rally telling his people that when this Rasta comes here kneeling down giving t-shirts comes, chase him away. The topic was very simple.
I needed his diversion. He's not at the same level with the president. No. He's at the same level with the Bebekus, the chameleons. He's a musician. He will never stop being a musician. That's why now. Mukano mpuliriza mukatono. Mvunanyizibwa ku buli kyengenda okwogera. Engeri gy'okitegedde musibuvunanyizibwa bwange. I'm only going to be held accountable ku byengenda okwogera. Ku ngeri gy'obitegeddemu tebinkwatako. Tugenda mu bbeya nnaku. Mu bufunze tugenda kunyiiza ku bantu. Wuliriza bulungi. Olaba Central Region ekitundu kino ekya Buganda. Mwe muli abantu abakyasinze okubeera generous. Ab'emitima emirungi. Nti baagaliza. Ne baagaliza n'okusinga abatali baabwe. Bwedda mu byafaayo bya Buganda wano. Basupportinze abagwira bangi. Nga si Baganda. Ne balekawo ne Baganda bannaabo. Era bwe weetegereza obulungi. Abantu b'omu Buganda nkwotinga bulungi sigambye ngambye abantu b'omu Buganda nja kusomesa Buganda yavaawa. Be bantu abakyasinze okusupportinga buli regime. Wabula regime lwekyuka gye basupportinze bakyuka. Kankutwale ku bazungu. Buganda yaliko n'omuzungu. Nemukyukira. Buganda yalina Obote. Nemukyukira. Buganda yaliko n'Amini. Nekyukira Amini. Buganda ya supportinga Museveni. Buganda yesinzo okukyawa Museveni. Buganda yerine Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ngoyagala okumanya kye bayita democracy. Ali mu kitundu kye bayita ekya Buganda. Democracy gwe twagala okuteeka mu Uganda. Ye democracy ali mu Buganda. Kankuyambeko totegedde. Sinnakunyiiza naye nzija. Mu Buganda wano wokka. Wova gy'ovudde. N'otuuka. N'ofuna obutuuze. N'ofuna n'amannya aga Buganda nga tewali akubye ku mukono. Assimilation policy oba process eya Buganda efaanana n'eyeggwanga eddala lyonna erigaba obutuuze. Ekyenjawulo ekiri mu Buganda nti osobola okufuuka Omuganda w'oyagalidde. Yensonga lwaki tulina ebika by'Abaganda ab'enjawulo. Baddala, Bawawu, Bakaswa, Bannakabala n'Omuganda. Ng'olessa Omuganda atalina kigambo kimwongerwako. Abasigadde bonna Baddala, Bakaswa, Nakabala, Bawawu tebaali Baganda initially. Balina gye baava ne basenga mu Buganda, ne bafuuka baana mu Buganda, ne bafuna amannya, ne bafuna ettaka, ne lidda mu mannya gaabwe, ne bakulira wano. Bakaswa baliko gye baava, balina ethnicity zaabwe ez'enjawulo. Baatuuka wano ne badoptinga Oluganda, enneeyisa y'Omuganda, empisa y'Omuganda, culture y'Omuganda, ne bayiga n'okulya enswa. Bano baggere babeera batambuza bigere okuva gye baava, mawanga gaabwe ag'enjawulo. Baatuuka mu Buganda ne bafuna amanya g'Abaganda, ne badoptinga Ganda culture, ne badoptinga norms, ne beddira n'okweddira, ne bafuna n'ebika. N'abasigadde kankutwala empola. Mwabadda mu verbal talk, tribal talk, abakozesa tribal sentiments ng'ova mu region endala. Nzikiriza nkuwoninge mutandikiriza ebintu ebyo naye kasa tunatandika okuwaana Buganda. Mugenda kunyiiga. Kambalabule. This is a warning, especially to the brothers and sisters of northern Uganda. This tribal talk you've started, I'm pretty sure you can't win. And I will take you slow. Nobody has ever waged a war on the people of the Central and won. Nobody has a win on the people of the Central. In the end, we usually go away with the last laughter. I think I should beg my pardon. Whoever tried to wage a war on the people of the Central, if you trust them as of now, they are nowhere to be seen. Not them, not even their lineage. Kankuzeeyo Oluganda mulutegeera. Sigenda nakubayamba kwogera Luzungu. Tewali muntu yali atandise lutalo ku Buganda, ku bantu ba Buganda n'awangula. Si Muzungu, so Obote, si Amini, si Museveni. Museveni nagezezaako okukyankalanya
nafu ya Buganda from within. Nina ya agenda kufanga alemereddwa. He's going to die a failed person, a failed man. Kankutwala mpola. Bantu mwe muchokoza wano. Niye bwe tunatandika okwogera. Bwe tunatandika okuwaana Buganda mugenda kunyiiga. Watujja kubazaayo mbyayita. Ekirungi kya Buganda ye region yokka ng'ebyafaayo bigitaasa. Teweerabira oli mu Uganda lwa nsonga maama waayo ye Buganda. Kanziremu otandise okunyiiga. Teweerabira ensonga lwaki owulira bye njogera lwa nsonga fe abalina national language. Kati era onyiize owakana ki? Oluganda si lwe olulimi olwokubiri oba olusinga okwogera Uganda awo. Gwe gwayita omukulembeze wo kagutayo sseeri kikoofiira bw'aba akola national address agikola mu nnimi mmeka? Agikolako mu Luswayiri. Olowooza lwaki bw'ayogera mu Luzungu wabeera wavunula ngazza mu Luganda oba lwaki bw'ava mu Luzungu adda mu Luganda? Muve mu bintu by'okwebuzaabuza. Temutandika verbal talk eri tribal kubanga bwe tunatandika okwogera ku Buganda senga tunatandika okweyogerako okwefulontinga mugenda kunyigira bwereere. Wamampulirizamu ali eyo. Tutandika olutalo ku bantu b'omu Central. Tosobola kuwangula. Omanyi lwaki tosobola kuwangula? Central gitwale nga United States ggwanga lya America. Omanyi lwaki ly'amaanyi? Lwa nsonga likkiriza super brains zonna okuva mu nsi ez'enjawulo okufuuka abatuuze mu yo. Weesanga ng'Abachina n'Abayindi abamu ku bagagga ewaabwe ate batuuze mu ggwanga erya America nga tebasobola kukkiriza muntu yenna kulumba America. Oyinza okuba tontegedde kankwigondezeemu. Buganda ekyagitonda yatondebwa amawanga ag'enjawulo. Y'ensonga lwaki osobola okunoonya Omuganda gw'olumba n'akubula oba olwana na invisible enemy. Y'ensonga lwaki buli kakulembeze akazze ne keerijja mu Buganda kakongose ne kagwa wali. Kankutwala empola mbalaba mujjirira naye senga tunaabakwatamuko. Kamaliriza video yange bwe nti kikulume kikirize kigaane Buganda egenda sigala at the top. Yegenda okusinga mu buli kintu ky'ogenda okwogerako. Ogenda kuyiga Oluganda olwogere oyagala toyagala ate kiyamba ggwe. Temulowooza nti bwe mwogera Oluganda nga temuva mu Buganda muyamba ffe. Kiyamba ggwe. Bwe wayiga Oluzungu waluyigira mu Ngereza oba mu Amerika waluyiga kweyamba kwogera. Bino bye bigenda okubaluma kuba mutandika tribal talk eyo mwe bwe mwogera tetuwulira naye ate ffe bwe twogera mugenda kuwulira. Maliriza bwe nti temutandika tribal talk mukikomye. Ffe tetugenda kwetaaga kwogera bingi, tugenda kwewaana. We simply gonna be proud of ourselves mu kwogera ate kibalume munyiige. Wammaali eyo tokolanga ensobi n'olowooza nti osobola okulwanyisa omuntu w'omu Central. Lwansonga ogenda kuba olwanyisa jjajjaawo eyasenga wano. Ogenda kuba olwanyisa omuntu w'eggwanga lyo. Buganda yensi yokka egaba obutuuze. Olowooza nkoze ensobi okugamba nsi. Yensi egaba obutuuze mu Uganda. So teka kutanda weewaacha n'osigala ng'otambuza eyo tribal talk. Mugikomye naddala Baganda this, Baganda this. Stop that. Otherwise, noonya Dr. Milton Obote bwe yasemba. Oba noonya Idi Amin Dada. Ogenda kulaba Museveni bw'agenda osemba. Mpulirizaamu. Wano ewaffe muneekulungo mu Central. Jangu mpola. Oyagala toyagala. Tugenda sigala nga ffe abasinga mu buli kimu. Nkulaakulana. Mu buli ky'osobola okusongako Omuganda yasooka oba Buganda yeesooka. Ne bw'olireeta abakulembeze bameka nga bafubutuseewa. Oyagala toyagala. Buganda egenda kubeera at the top forever and ever. Mpaka Yesu bw'alidda oba ensi we baligizingako. Kati teweekooya mutwe. Teweerumya mmeeme. Kulowooza nti osobola otandika okukola exchange naffe. Abasinga ku mmwe tubaleka bulesi. Naye mbalaba mutandiikiriza temukigeza. Mujja kakasa wano bani abafugawo. Gwosobola okuddeyo n'olekana nga Museveni. Naye wano
ojja manya lwaki Buganda bagiyita lwazi ojja kukoona effoloma kuli wazi ggwe ekomye wano